Mbalamusizaako nate mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Lawyer omwatikirivu mu ggwanga erya Kenya amanyikiddwa nga Nelson Havi avuddeyo n'ayambalya General Muhoozi Kainerugaba ku statement ze yakoze olunaku olw'eggulo ng'agezaako okutyoboola n'okuttatana ekitiibwa kya nnyina gwe mukwano gwange ali yampuliriza ng'agezaako okuttatana n'okutyoboola ekitiibwa kya nnyina Winnie Byanyima. Yakikyobodde atya ngenda kubanga mbikuwa gwe mukwano gwange naye kijjukire nti oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuliza wale kwekumira ku mayengo gano gwe naagala twegatako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikonemu oberenga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe nkubiriza okkoona mu kade kajja kuyamako nnyo okufollowinga Yugi Updates TV n'okufuna notification message yonna gyonna osinzirira. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo Dani ku airline Kenya mbalamusizaako nnyo bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Olunaku olw'eggulo twalabye nga Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye avuddeyo ng'akoleddwako interview n'abaako byayogera ebitonotono. N'ayogera ku relationship yaabwe ne mwami Yoweri Kaguta Museveni gye baayina. N'agamba ebiseera ebyo njjukira nga nkyali wa myaka 3 mwami Museveni yajjanga ewaka okunkyalira nga weeri enkola yaabwe abeesitana nti omwana agenda ofumbirwa ebiseera ebisinga ng'akyali muto nga baamugabadda. So n'enkola eyo weetyo we yali era mwami Yoweri Kaguta Museveni yawuubangayo olubu lw'ekigere ogenda okulaba ku mwagalwa Winnie Byanyima. Kaakati mu kujjako interview n'akatabo ke yakoze bino yabiwandiika mu katabo ke era yabiraze lwatunaga newankubadde waliwo relationship naye tekikyali kyannyo tekyalina interest y'amaanyi ng'era omuntu yenna alina wabeera mu bulamu bwa bulijjo ng'alina omuntu amwagala era omwagalwa era twali twagalana naye kati twaseparatinga tewali nnyo common interest eri mu ekyo. Bino we byagudde mu matu ga General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni kiringa kuva mu flying pan ate n'ogwa mu muliro. Njagala nkutegeeze baakasusa ejjinja mu njuki yavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka n'obukambwe obw'ekitalo. Jjukira General Muhoozi Kainerugaba amanyikiddwa nnyo ng'okubeera vocal ng'aprotectinga kitaawe Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni era tayagala amwogerako. Era yavuddeyo n'agamba nti mukyala gwe Winnie Byanyima wotaalekera kubeera ng'oyogera ku kitange mwami Yoweri Kaguta Museveni ngenda kubanga nkwata Dr. Kizza Besigye nga nze CDF Chief of Defence Force nina olukisa nze akulira UPDF saako ne poliisi ngenda kukomandinga Dr. Kizza Besigye bamuzzeeyo mu court martial singa toolekeraawo kwogera ku kitange mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era n'avaayo n'amugamba lekeraawo n'okulimba eggwanga wali disaster wali katyabaga wali kasambattuko eri famire yaffe wali kizibu era y'ensonga kitange waaki yakwata n'akugoba ewaka n'akasukira obubwo n'akuzza mu bazadde bo ewaka. So leka kuwaayiriza nti nno weegoba wekka ewaka. General Muhoozi eno statement gye yakoze eraze nti nno ayinamu engeri y'obujja ku ki ebyali bigenda mu maaso masekati mwa mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Winnie Byanyima. Era agamba nti ono teyalina kirungi kyonna kye yali atuleeteranga waka okuggyako obuzibu era kitange yamugoba bugobi. Wabula bino bwe byagudde mu matu ga looya Nelson Havi omwatiikirivu mu ggwanga erya Kenya yagambye nti siina defensive word gye ngenda kukola nga ndifendinga Winnie Byanyima mukyala wa Kano Kizza Besigye. Wabula ngenda kugamba ekigambo kimu nti General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force wannyoko respect wannyoko ekitiibwa respect your mother. Teyayagadde munnyonnyola nnyo kumanya bingi oba baayagalanako oba baafumbako wamu naye amugambye ke kaseera ow'ennyoko ekitiibwa Winnie Byanyima
mu bufunze ng'alinga amugamba nti ke kaseera okitegeere nti nno Winnie Byanyima nnyoko era maama wo kubanga baaliko mu mukwano ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. So learn how to respect your mother. Bibyadde ebigambo bya looyo omwatiikirivu mu ggwanga erya Kenya Nilson. Kino nno kidrawinzeewo political tension nga bagamba ensonga eno eri political erimu obujja eryetya golowooza ki kyolowooza ku nsonga eno mukwano gwange. Kwanirizaako mu comment section gwagala otwengako mu comment section kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere nga naye weetaba ku nteeseganya zino ezigenda mu maaso. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.